Honorable Seko Mohammed. The trial judge has been assigned urgent leave by the principal judge to attend some other matter. It's not that that he's not available on special grounds. He's simply on an urgent assignment by the principal judge. So, as proposed by the parties' advocates, in the event that the judge is able to attend to the matter, we shall definitely issue the production warrant during the course of this week. Otherwise, this matter is adjourned to 2nd of December, year 2024, which is next Monday. Applicant further remanded. We should have the matter called on Monday at 10:30. Okwatusaka amawulire mu budde bonna. Anze kyensobola okubagamba mwenna bannayuganda tusigale nga tuli bakkaka mu lw'ensonga ki nti ekkooti esigala kooti. Tulina okusigala nga tuwa ekkooti ekitiibwa ate kyezigambe kyekisembayo kye baba basazeewo. Omulamuzi aba n'obuyinza obwenkomeredde okusalawo ku musango gwonna oguba guli mu kooti. Nja kubajjukiza ekigambo kimu teri musango mutono nga guli mu kooti. Teri kiba kintu kyakusaaga. N'olwekyo tusigale nga tuli bakkaka mati tusigale nga tuli solid olwansonga nti anoonya amazima takoowa, anoonya obwenkanya takoowa. Buno bwenkanya bwa ajali mwiza bwe tunoonya tebugenda koma ku ye. Tuzadde abaana b'obulenzi, tulina abaana abalenzi, tulina ba brothers baffe, tulina babba baffe, tulina balamu baffe nga balenzi. Mwalabyeko omwana ku mawulire nga nnyina yamwawabidde mbu yamukozesa, kitaawe yamwawabidde naye ng'omwana agamba twateesa ne maama saamukwata naye nga maama aloopa nti baamukwata naye ng'omwana agamba twateesa bino tubadde tubikola twateesa maama alimba twateesa. N'olwekyo nti bangi abawayirizibwa era bangi abanyigirizibwa kyetulina okwekwasa twekwase Katonda yasooka twebaze kooti kubanga n'okutuwa otuwa time oba date tuba n'essuubi basobola otugamba teriiyo temudda temukolamu naye buli watuwa date. Ekinsinga okunsanyusa mu musango guno ffe babawabira abalina omusibe mu kyero tuli ready n'okuguwulira naye ate abatusiba balina press esinga eyaffe please musale press abakazi mmwe ndaba mu buguma mu bukuta mwenna amatama gabakulukuse mukakkane mwe mwatuwabira mwe mwatusiba ffe tuli solid together mwe mwaleetwa musango mwe mwava ne mwogera kalebule tulina okwogera bino accordingly eyawaaba yaani kino kitweta ku musango nti eyawaaba yaani era byayogedde betujjamu biki betugamba abantu byayogedde bye biki ebikolwa bye neeyisaaye bitweta ku muwaabi yaani. So n'olwekyo bingi bikyavaayo ebimu tubisirikidde olw'obujulizi naye ffe tusaba Katonda era tumwebaza twebaza abalamuzi tujja kusigala nga twawa ekitiibwa bweru. Njagala obbategeeza nti teri aweddemu maanyi naye bw'obaayo ng'owulira otendewaliddwa totendewalirwa gw'olaba gwali ebweru owulira bw'otyo ate ye ali munda. Kati buli bw'okirowoozaako ekyo kikwongera amaanyi okugamba nno nze nenkuba obukuba nenzirayo eka naye ate oli gwe baddizaayo ku mpingo ye ate oli ali munda ng'abeewuwa abaana abalala tebamanyi oba ttaamu ejja baze. Ennaku z'omwezi buli kooti zeetuwa tujja kujjanga ffenna nga bwe tuliwo ffe tuwe client waffe ekyo ky'alina okufuna okumubeererawo. Manyi kimunyiga ng'omuntu, manyi abawagizi be kibanyiga, abantu kibaleeta ennyiike. Olwaleero abaana be abatakyamulaba mu families ez'enjawulo kuba haji tabadde na maka gamu osanga eri tebalya abalala tebagenda kusoma
beeraliikirira tetusome ettaamu ejja taata taliiwo olwaleero kati mukiri nkimanyi abaana kibanyiga abamu babadde alabirira kibanyiga kubanga ye musajja abadde akolerera amaka bizinensi ze zinaagwa ebibye binaggwawo twagala tubagumye nti buli kaseera tujja kujja tusabe yeeyimirirwa awoze ng'ava ebweru nga n'abaana b'abalala bakyasobola okugenda ku ssomero n'amaka ge amalala abe ng'akyasobola okugalabirira so si kubeera eri ne bamala kati myezi ebiri nga kiri kye mbagambye nti abantu abasinga bwe basibwa amaka gaabwe gasasika abaana balekeraawo okusoma embeera yonna eyonoonekera abasigadde abalala so ekyo tukisaba tekijja kuba bwe kityo era tukakasa tujja kuweebwa olunaku awulirizibwe okusaba omunnaffe awoleze bweru Beiro kitegeeza wozanga ova bweru nga towoleza muli munda ng'oli munda gye tuliko kaakati trial ate yejja kuweebwa deeti naye nga bwe tugambye nti kati trial eziriko ng'oggyeko ensava ennyo eziri ku capital offences bakyali mu za 2017 kaakati awo oyinza okuba ojja kulinda bwe banaateera eyiyo mu Q etuuke ku cause list eno oyinza okuyingira mu 232 okuwulirako obuwulizi ansa abantu balowooza nti omusango guno siza bubi kikulumye ennyo naye ffe byebimu bye batusomesa patience obugumiikiriza sabur mu bugumiikiriza obwo ojjamu ebintu bingi naye nga mwenna bwe mumanyi nti muli ku mazima era bwe mubanga mukomangawo temugavaako kino kijja kuggulawo essuula ennene empya erina abantu abalala abatagafuna naye kino kibalage reality eriwo nti kati kyekiri kyegaha esaasira ataliiko bamuwubayo lumu ne bamugadda omwaka ogujja nga guggwako ne bamuyitamu bati ne bamugadda 226 ne bayitamu bati ne bamugadda 232 bwe gityo nti aliko emirimu egimukutte ekyo ffe tuli ba servants ba kooti tugabugambe most obliged kiddemu nga Bush lawyer tuddamu tutya tugamba nti most obliged tiddamu nga bwenkusomesezza mwebale nnyo ku side zonna olumu tuwuliriza bye mwogera nga ba Bush lawyer nammwe mwebale omulimu gwe mukola mutambulire okwo temuyingira mu kwevaluatinga bujulizi naye okuweereza ku bubaka obuga nti tubalamusaako muba temuvudde ku nsonga eyo so mwebale nnyo ba Bush lawyer mwenna olw'okubaawo mu kooti tusooka okwebaza abantu mwenna abazze n'okubugiriza enjuyi zonna olujja olwaffe naddala olwa Haji Ali Mwizera mwebale nnyo mwebalire ddala butakoowa nga bwe muwulidde registrar w'ekkooti atutegeezezza nti omulamuzi era n'olwaleero tasobodde kubeerawo tusaba Mukama Katonda amusaasire asobole okubaawo ng'ennaku z'omwezi 2 naye oludda lwaffe luwaddeyo okusaba era ne tukkaanyizibwako n'oludda luli olwa state ti singa omulamuzi afuna obudde mu wiiki eno asobola okuyishuinga kye bayita production warrant esabayo asaba Haji Mwizera okujja wano ne application eno nebeera ng'ewulirwa era nebeera disposed of oba nebeera ng'ekolwako ndowooza tewali kirala kisukkakaawo mwe bannamawulire nammwe mbeebaza okubeera nga muzze ebiseera ebisinga babeerabira naye tubeebaza n'abantu sekinnoomu abali eyo yonna waliyo abagaa Haji ffe nga mujjaffe tonnajja nga temunnajja just tetunnagimanya naye mwebale nnyo nammwe okuyimirira naffe mu nkuba eno abantu mwenna ne muva gyonna gye muva temukoowa okunoonya obwenkanya kino kyekibaamu okubwa enkuba oyokebwa omusana olumu olengezebwa naye nga mu byonna kwe kubaawo ne mubugiriza munnaffe Haji Ali Mwizera mugumu nnyo nga bwe mumulabye era mumativu n'engeri embeera gyetambula wabula tusaba embeera ebeere ng'eyanguzibwamuko kuba kati gugenda kuwera omwezi ogwokubiri nga bwe twabagamba bwe biti bwe bitera okubeera nti saasira kati omuntu atalina bannamateeka bwe bati nti trial bwe ziti ku muntu atalina bannamateeka zigenda n'emyaka 10 nga bamuvuga bwe batyo jangu no jangu luno jangu luno jangu luli kweganga bwe nabaga nti omuntu yenna akwagaliza ekkomera naddala mu bintu ebifaananako bwe biti aba akwagaliza ekisukkako wano si kintu kyakuseka naye nze mmanyi mukiraba kati nammwe mutandise okufiiringa nti singa omuntu ono abadde taliiko nabamugoberera
olowooza ki ekyandibaddewo. So mbeebaza mwenna nti mwebale Ssekinnoomu oba n'abantu abajjidde ewamu, nammwe abatuusizza amawulire eri abantu mwebale kukuuma butebenkevu na kubeera nga mweyisa bulungi. Tusiize ekifaananyi kirungi, mwenna munyirira oba mwekuba buwoowo ki buno obulungi bwe buti, naye nga mwenna muli bayitirivu bulala. Bakanso bonna babaddewo, Kanso Bawutu, Robert, Kanso Mpiima, Kanso Kirunda, Fulan, Uthman, Kaijwa abaddewo, ne Sara Awero n'abalala abatasobodde kujja olw'obuvunaanyizibwa obulala. And the Vice Chairman Matuga Lwadabbi sinapondooka era sijja kupondooka, nja kudda buli kooti lwene tugamba okudda nja kukomawo, sijja kukoowa. Naye nga tuli banyogovu, of course tuli banyogovu nga famire, tubadde tusuubira leero okugenda ne Haji n'emmotoka emutwala, mbadde nzize nayo olwaleero. Naye tunyogoze nga famire olw'okuba nga Haji alina abaana bavudde ku ssomero batubuuza ebibuuzo bingi, taata aliwa, ansa tetulina kyakubaddamu. Abaana abalala tebasoma, emirimu gya Haji gifa, omukyalo oyo atukoze bubi nnyo era tumuzaalukuse nga famire, tagenda kuddayo kuba muwala waffe oba okubeera kitundu ku famire yaffe. Senior State Attorney, that's your position? Or you have since changed your mind as you wanted to confirm to court? But my lord, the proposal is agreeable.